Lala ebakutumanga Museveni togezanga n'oleta Tichampamire. Abantu basobola okwawula Museveni abatulugunyizza n'empamira azannya omuzannyi. Kakati abantu baba basobola okwawula Museveni abatulugunyizza n'empamira azannya omuzannyi. Gwe ki ekikulowoozesa nti omwagalwa waabwe Ssaabasajja tebasobola kumwawula ku bintu bijingejinge? Tebasobola kumwawula ku bintu bikolerere. Ekituufu kiri nti ngezezzaako nnyo okukkiriza nti ye n'ebigaanyi. Totale bigaanyi. Omutima ngukase nnyo kubanga ekyo kye gwagala kumanya nti Ssaabasajja Kabaka alyokke ngukase nnyo ne ngugamba munnange Nnamunswa ali omutima wallahi gugaanyi. Ne ngulaga akatambi ne nguwuliza akatambi ne guŋŋamba tebigatta. Ebyogerwa n'ebirabwa tebigatta. Eddoboozi eriri mu kufuluma mu mubiri guno ate terimakinga na mubiri gwe lifulumyemu. Obungi bw'empapula n'obuwanvu bwa speech tebikwatagana. Eryo eddoboozi si lya Ssaabasajja Kabaka. Mbangezaako okuwakanya omuntu wange ow'omunda ne mugamba nedda. Ssaabasajja Kabaka abadde mugonvugonvu, abadde mulwadde. Tomusuubira okujja ng'ayogeza omwanguka. Era eddoboozi lye lirina kubeera ttullo ate era lirina okukyukamu kubanga abadde mulwadde. Muntu wange ow'omunda kyavudde aŋŋamba gw'okyafokasinze ku bya ddoboozi lya Ssaabasajja Kabaka. Naye ate ebirifulumamu gw'okakasa ebyo ebigambo bifulumamu Ssaabasajja Kabaka. Bannange nze kati wentuuse mummanyi. Bwe mba njogera osobola okumanya nti ono yeekolera itongwa ne bw'oba tomutunuddeeko. Eddoboozi lyange mulimanyi. Era singa oliwulira ekigambo mu ddoboozi lyange naye nga kiwemula era nga kyesittaza, bannange oyo ajja kuba sinze. Ebbanga lye mundabidde, ebbanga lye mbaweererezza, osobola okumanya nti lino eddoboozi lyayeekolera oba ddoboozi pangirire. Oyinza okubuzaabuzibwa mu butuufu nga lifaananira ddala eryange. Naye oyo abeera alyozezzaamu olw'okubanga abeera tali mu bwongo bwange tayinza kutambulira ku rhythm yange bulijjo gye ntambulirako. Era waliwo byagenda okufuluma ebikontana n'ebyange. Bannange ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka okuva ku Nnyanjula tubimanyi. Ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka tubimanyi. Naye maama oli najja n'agamba nze Kabaka. Ani abadde awakana nti siggwe Kabaka? Ani yagambye nti siggwe Kabaka? Ye Ssaabasajja Kabaka yali yeeyanjuddeko ddi gye muli n'abagamba nti bannange nze Kabaka. Tekibeeranga nawo. Olabanga eyawandiise script eno yabadde ayina gwafe vali nga ssebo bamanyi n'okwebaza. Oli ne yeebaza ye kennyini nga yawandiise speech neebaza. Bennaleka e Buganda emirimu bagitambuza bulungi. Ssaabasajja Kabaka ne yeebaza be yaleka e Buganda emirimu abagitambuza obulungi ku bigenda mu maaso mu nsi y'e Buganda. N'atabaako kyo kyakoonako. N'atabaako kyakoonako nga yazze kwebaza bamayiga be yaleka e Buganda. Ye abeebazaako kiriri mirimu kyegyo egitambudde obulungi mu Buganda gye mwogerako nga wakati nga Ssaabasajja Kabaka tetumanyi oba gyali oba tetumanyi watuufu wawaali. Oli yakwata abataka nga abatwala mu State House, Museveni abaweeyo ku ssente bagule ettaka mu Buganda. Egyo gy'abeebaza. Gye mirimu Ssaabasajja Kabaka gy'abeebaza. Bannange tekinologiya ono mumulaba. Bw'atalizimba nsi ajja gisaanyaawo. Era singa ne tubadde ku mulembe gw'abalumbuye bano abasajja babadde bagenda tuvuga mu ngeri yonna gye baagala. Bano abasajja babadde bagenda tukirikisa mu ngeri yonna gye baagala nga kye batulengeza kye tukkiriza. Omanyi n'Abaganda b'edda baali balwanyi namige naye ate baawuddiisibwanga. Ekibagambiddwa embuga oba ku rediyo ya Buganda ekyo kye batwala oba kyonna ekibagambiddwa omwami w'omutuba ekyo kibeera kiwedde. Naye ku mulembe guno nga bwe muli abakulembeze baffe kyokka ate naffe twakolamu omulimu okukulembera obukulembeze bwammwe. Nkiddamu abakulembeze baffe ab'Emmengo njagala obbategeeza nti ate naffe tulina obukulembeze obulondoola obukulembeze bwammwe.
singa tukunenkenyera ku bukulembeze bwo obukulembeze bwaffe nga butandika okukunoonyerezaako n'okukugoberera ekiseera kituuka abo bennyini boolowooza nti bookulembera obukulembeze bwabwe nga bwaba mulisa dda nti gwe tokyavaako hadiithi naye nooleeta tikyampamire nga bakusabye Museveni oli naakugamba nti njagala Museveni n'omutega tikyampamire kakati Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ettaala ya Buganda ettabaaza ya Buganda abantu bamumanyi baakulembera baludde naye mu mukwano bw'ayogera bamuwulira basobola okumanya eddoboozi erifaanana omufaanane n'erirye kubanga Abaganda bo bamanyidde ddala bulungi eddoboozi ya Ssaabasajja Kabaka waabwe n'ebirifulumamu bamanyidde ddala bulungi eddoboozi lya Kabaka waabwe n'ebirifulumamu ekituufu kiri nti ono si Ssaabasajja Kabaka gwe mmanyi ono si Ssaabasajja Kabaka gwe mmanyi kaakati tukole tuti nga tofuddeeyo nabya azin afaanana atya Ssaabasajja Kabaka tudde ku mutindo gwa vidiyo bwe weetegereza vidiyo yange eno ondaba neya Ssaabasajja gye bayita eya Ssaabasajja Kabaka mwe yayogeredde gwe bw'oba olaba eriwo esinga okwaka sigambye ku kulabika kwa face background essimu ekwatisibwa oba na biki naye Ssaabasajja Kabaka mwakosezza katooke mumukwata kye mugamba tewabaddewawo smartphone etegeerekeka tewabaddewawo ku smartphone yonna etegeerekeka oba tewabaddewo ku kamera kubanga obubaka bwe mwabadde muleeta bukulu eri Obuganda mwatuse n'okugamba wait for the breaking news naye maama breaking news bagikwasizza katooki eyannyinimu mumanyi lwaki ekifaananyi ekyo kifu kyazimedde resolution nfu kubanga bigattirire ebintu bigattirire bugattirize ebintu si bituufu ebintu bigattirire ebintu bipangirire bupangirizi laba ate oli omusiru bwagenda okugamba olejja Kabaka ate bamubalaze ate ali musigale mugira mwagala ki ekituufu ani twasaba Kabaka simpamire ffe tuwasaba Kabaka si kyefaananyiriza Ssaabasajja Kabaka tusobola okwawula Ssaabasajja Kabaka waffe ku biyiyirize oba ku bimererezi Ssaabasajja Kabaka bw'eba mmere mu Buganda tujawula ku bikyemeza oba biyite ebimererezi kano akatambike mwaleese kyetuyite ekimererezi situsobola kajja kadiithi era tugumireko ng'Abaganda tugende twebake nti omutanda gyali ateredde muwenda waffe nedda tekisoboka oyo si ye Kabaka ffe gwe tumanyi oyo si ye Ssaabasajja Kabaka ffe gwe tutegeera Abaganda bamanyi Ssaabasajja Kabaka bamukonga n'olusu y'ensonga lwaki tebasula mmengaawo naye ate basobola okusensinga nti katali mu mbeera nnungi era ne batandika okuteeka ku bunkenke ti Ssaabasajja Kabaka atwalibwa jjanjabwe kitegeeza waliwo enkolagana wakati w'Omuganda connection ey'amaanyi wakati w'Omuganda ne Kabaka we kakati Omuganda asobola okwawula ebigambo ebyogerwa Ssaabasajja Kabaka we asobola okwawula ebimufuluma mu kamwa era Omuganda awangadde ne Ssaabasajja Kabaka w'emyaka 25 kakati Omuganda amanyi waliwo ne handwriting by the way mu ddoboozi n'amaloboozi gayina handwriting nga togenda na kusobola kulitunulako kutunula kwali gwe livaamu n'ogamba oyo yeeko kubanga oliwulira nga lirimu siginicha ye waliwo ebigambo ebimu nga birina kuva mu muntu oyo ekyo yeeko yakyogedde ne bw'oba tomulaba ekyo lumbuye yakyogedde ne bw'oba tomulaba kubanga mu bigambo byonna mubeeramu ebigambo byo naye mu bigambo bya Ssaabasajja Kabaka bye tumanyi temubangamu kyakujja n'agamba nti nze Kabaka muti eyo nze Kabaka ani agambye nti sigge Kabaka nga Ssaabasajja bwe yeeyanjulako ddi nze Kabaka wadde okutuwa ku mannya ge Ssaabasajja Kabaka ne bw'aba yeeyanjula eri abantu asooka bategeeza mannya ge nti nze Ronald Muwenda Mutebi owookubiri Kabaka wa Buganda si nze Ssaabasajja Kabaka oyo si yeye
oyo si ewaffe. Oyo alabika wammwe mwekka. Oyo si waffe. Mayiga kati twogere ng'abantu Ssaabasajja Kabaka aliwa. Wamuteeka wa? Wamukola ki? Olaba otuuse ku mbeera ekola kali akatambyako olanya ke yaleeta ku His Excellency Bobi Wine. Oba okajjukira akatambyako Bobi Wine amukyaliddeko mu Barracks e Makinde amwenyeza tugamba nedda oyo si ewaffe. Ate ng'era bwe gwali teyali waffe. Lwaki ffe abantu abalumwa ku musota oyagala tulabe omuguwa tuleme kwekanga? Lwaki ne kino ekirabwako ekifaanana kiri oyagala ate kyo tukigula oba ate nfundako ne kiri kino ate kiri feeke nnyo? Kino ate kyo kiri feeke nnyo. Naleka e Buganda mwebala emirimu gy'okuta kati oba atambuzza buliwa bannange naye nammwe mweyagaliza. Omanye omuntu okujjaye nga byonna ebiwandiikiddwa mu speech bifevalinga ye ng'emirimu gye batambuza egiriwa. Giriwa emirimu gy'atambuza e Buganda oyo? Baganda bali mu bagoba ku ttaka kyoga Ssaabasajja kikyo teyakyogeddeko ng'ate byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga nnyinimu abeera abimanyiiko. Nnyinimu abeera abitegeerako. Kyogamba nnyinimu bwe yasobodde okutegeera nti tumubanja era kyekyo abadde akiraba nti balumbuye bayeekole bannayuganda Baganda bamubanja naye n'atategeera nti abatuuze be mu Lubigi baabagobyemu. N'atategeera bigenda mu maaso e Buganda. Omujjeggo omulala najja Kasibante Moses mbwe bakugambanga nti Ssaabasajja Kabaka tali mu mbeera nnungi nga tonnamubanja sooka omusabireko. Bano tebalina mpisa basooka kubanja nale bannamusabirako balina bigendererwa byabwe. Gwe nnyoko bwe mwalwalanga mu buto nga talina kuddusa mu ddwaliro asookanga kuyita musumba akusabireko. Oli mugwi wa ddalu. Oli mugwi wa ddalu. Bwe mwalwalanga mu buto gwe Kasibante Moses nnyoko yasookanga kuyita pasita oba yasookanga kuyita musawo. Okusabira kusabirwa ku muntu ajjanjabwa si gwe weebasize waka gw'otatutte kufuna bujjanjabi. Era Omuganda tayinza kuteeka ku mayiga ku bunkenke. Lwaki tosabira Kabaka? Lwaki tosabira Kabaka? Nedda obunkenke amuteekako bwa mujjanjaba. Ate Saala si yakuleekaanira. Osobola n'okusabira munda mu mutima gwo kyokka ng'ate okulwanira obulamu bw'omuntu kyakuleekaanira. Kati najja wowuliranga nti Kabaka mulwadde nga tonnabuuza gy'ali sooka omusabireko. Owaayi gwe nga tonnalima osooka kusaba mmere. Owaayi ssebo, owaayi ssebo ayagala tusabire Ssaabasajja Kabaka. Gwe bw'olwala osooka wa musumba, osooka mu kkanisa oba osooka mu ddwaliro. Yeyo Mengo nga tetegeka nk'omukolo gwa kumusabira ndaba bikujjuko maama yaba mu masanyu. Mengo bwa Kabaka nga ne Ssejjirinya obusejjirinya abeekawempe bamusomereddwa. Lwaki temuteekateekangawokko nti bannange tusaba abasiraamu olwokutaano luno lwonna omulamu gwetoolole kusabira Ssaabasajja Kabaka waffe. Abakrisitu mwenna olw'essande eno musabire ku Ssaabasajja Kabaka waffe. Abaadiventi mwenna olw'omukaaga mwetoolole mu kusabira Ssaabasajja Kabaka waffe. Mubaawo mipiira gy'amasaza ogusaze n'ayomba. Ogusaze n'ayomba. In actual sense n'ebikujjuko byonna mu Buganda essaawa eno tebyali badde bikulu okujjako nga bitambulyamu omulamo gw'okusabira Ssaabasajja Kabaka we. Kabaka wa Buganda gw'ate anaaba mwana ki azannya omupiira mu lujja nga taata ali mu nnyumba mulwadde bwagukuba ku bbaati taata n'akutuka. Nga tonnayogera kintu kyonna bakaleese embuka eka substitute akagenda okwogera ebyezi. Sooka omusabireko. Genda osabire nnyoko ggwe. Kwe kyoga nnyoko bw'alwala osooka mmusabirako. Oba osooka muddusa mu ddwaliro. Ate era kino nkibagamba mmwe abantu abatuleetako olundeberebu. Bwe mutulabanga nga twabanja bakitammwe, bannyammwe, bassengammwe, abantu b'ebika bammwe oba abaana bammwe mututtanga. Ono Kabaka waffe si wammwe. Ate nga ffe bambowa abakulu abalina okumutuuzaako obukuumi obw'essimbalaala era obw'enjawulo obuyina omumubeezaawo. Ssaabasajja bw'asirituka
ani goyinza okugamba twakuumye bubi oba Buganda bwe tufiirwa omuntu yenna Ssaabasajja tumugamba nti twakuumye bubi guno omulundi kuffe tewali agenda kugamba nti yakuumye bubi era kyova olaba tukola butassa mukono butassa mukka okulaba nga nnyirimu abeera bulungi twewale ebyatwakuumye bubi omuntu ng'osobola okulayira twakuumye bubi kitegeeza ye gwavunanyizibwa ku kukuuma Obuganda nkinamu Ssaabasajja Kabaka bw'afiirwa twogera tutya twakuumye bubi yeffe abakuumi b'Obuganda kakati bwe kiba nga ku Ssaabasajja Kabaka tulina okukuuma obulungi twewale ebiboozi byatwakuumye bubi ye tugenda bigamba ani nga gwe twali bigambye yabeera agenze nedda twakuumye bubi tagenda kutambulya ku Ssaabasajja Kabaka waffe nga ffe abambowa abakulu ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda owaffe mumuleete ono si yeye